Baganda ab'omugenzi Kafeero bavuddeyo munnanga ate ne basaba obuyambi nga babusabirani babusabira abaana bano 21 munnange ate abawandulwa DNA okitegera okusiza ku muganda w'omugenzi avuddeyo nalo kagamba nti abaana bano tebalina we bagenda kubeera nga babeera ate nga abaana bano munnange bakuze nabo oba be babakuzizza nga n'omugenzi akyaliwo kakati basaba buyambi bagala muzira kisi oba gavumenti eveeyo eberenge bafunira ettaka kwe bayinza okuba nti no baziikibwa n'okuteeka ennyumba katubere nga tukuwa akatambi kano. Omwana mwamulabye olwavudde ku results ezo omwana n'atugamba nti mugende mugyeyo akalambo kammwe kati ffe tugende tutandika kati tukole tutya mwamulaba nti ekyo tukole tutya kati mulaba abaana abo waliwo obusobozi okubanga nti bakyasobola okukola ki okutwegatako ne tugamba nti kale kaŋŋame tubivuddeko abaana tebakyasobola balina obusungu bungi nawere nemba n'omwana oyo eyafa ng'era abaana bo bali ku masimu bakola ki bakuba amasimu nga bagaana bakyeyamani tebatukkiriza kukola ki kuziikayo mwana oyo. So nsaba bannayuganda mu buteesiba nnyo ku ekyo nsaba abaana bano bannange nsaba buyambi abaana bano bafune ettaka we tubatereeza basinziire awo bano abaana bakafeero bano nze nkakasa bano abaana bakafeero. Kiriza tubere nga ate tubuuzaako ku bantu bano wammanga twagala okubeera nga tubuuzaako ku Nasonko Zainab waliwo omukwano gwaffe ayitibwa Shamila webale kuba nti nokwoli Kagude Chaisi ogamba otya Namulindwa Prosi ogamba otya twagala okubuuzaako ku Janat waliwo omukwano gwaffe ayitibwa Ababirye webale kuba nti naate naawe oli ku mukutu bwe tweyongerayo munnange omuvubuka ono yagenze n'abeera nga ate akyazibwa ku mukutu ogumu ono naye ali omu ku abo abaaboolebwa oba munnange be baavaayo ne bagamba nti si baana b'omugenzi Kafeero kaakati nno fulufiga yamuyisizaamu eggaali naye nze mu kulaba okwange kino kyabadde tekyetaagisa bambi omuvubuka yajja kunoonya kitaawe akyali mu bulumi bw'okuba nti no baamugambye nti gwabadde ayita taata we si ye taata we ate munnange abantu abamu ne bavaayo ne babeera nga bamuvuma katubeere nga tukuwa akatambi kano. Yenze Sentongo Paulo the son of Paulo Kafeero. Tonzungirako olinga omulambo gende wamwe mazigambizi sirani gwe gende wamwe fote wakitawo ne nnyoko gye bali ozungira Kafeero noonya erinnya omanyi nnyoko masikini ya Mungu genda osabiriza oli amazi tomanyira Luganda olinga amasira mu Sentongo Paulo koma nnyoko katika Vuru figa yoko n'amazi olinga amasira oyo wamaida mama fulawa tebamuzungira mugambi agenda gira yali mukyala munnange w'omugenzi Kafeero twogera ku bisirikirwa bamuyisizaamu eggaali mbw asusse okuba nti nno ayogera nnyo mbw ebyama by'omugenzi lwaki yabijjeeya nti jjukira nti ono yavuddeyo n'ategeeza nti Kafeero yafa siriimu era mbw abawala bangi be yatangira okuba nti naate bakwatibwa obulwadde kaakati nno kino kye kimusabuza bamugambye nti yeewummuzeeko asirikeko akatambi kaakano. Character is like pregnancy, it cannot be hidden for long. Ntegeeza ki bisirikirwa yagezaako bambi yagezaako tulaga era ye tayomba era ye musirifu ng'erinnya bisirikirwa niyesiba ne ku luyimba bisirikirwa nga wadde it was not hers bisirikirwa na era munnange n'atulaga nga bw'ayagala abaana ba Kafeero bisirikirwa n'atulaga nga bw'azibira ebyamabaddiya. As we speak bisirikirwa ayogera ali very far away from the word bisirikirwa talina kye yasirikidde buli kyama yakitugambye ekyatta omugenzi n'akitugamba kyokka no yasooka najja n'atugamba mbuno omugenzi
teyafa buno obulwadde bwammwe obwabazira as we speak yakibotodde nakyo. Of course it was a public secret, it's not even a big deal, but the fact that she even had to talk about it, like did she have to while exonerating herself? Mbwera nze bansanga ndi mbunze nga siri mulwadde. As we speak bisirikirwa atubuulidde abantu abayagala omugenzi nga mulwadde. Bisirikirwa najja n'atugamba mbu ensonga eyamulemesa okuzaalira omugenzi luli edda mbu era omugenzi yali alina low sperm count. Please note, abaana Kafeero ng'afa about say maybe 19 years ago, 19-20 years ago. Kafeero yalina abaana abato amabuje, because when tunulira Swazi, I don't think Swazi is more than 25. Yenza abuuza low sperm count yakolanga kubisirikirwa yekka. Low sperm count yakolanga kubisirikirwa yekka kubanga waliwo abaana abato abaali bakazaalibwa nga Kafeero afudde, abato ab'emyezi ab'omwaka gumu ebiri. Ndoza munnange yali takola kubisirikirwa onula, ate munnange eyatukakasiza yakakasiza mujjawe nga Kate nga bw'ataasoma era ye low sperm count yamanyi kyekitegeeza. Tetukomyawo, bisirikirwa oba tumuyita oba linnya ki oba bisesemye, kuba bannange bisirikirwa. You are a big fool. Bisirikirwa keep talking. Bwe tukwagala omufu teyeefiira. Keep talking. Bye mali y'omufu ologootane ebigambo ebitakwatagana. You swallow your own calm n'ebirala. Genda mu maaso ddiya naye nga character is like pregnancy. Yes. Ekikazi kyasaba ebyama by'omugenzi byonna obyanjadde. Ebyama by'omugenzi byonna obyanjadde. Puusa mbu wali mukwano gwa Paulo. Tobangako mukwano gwa Paulo. Tobangako mukwano gwa Kafeero gwe. Otusize n'ensi okulowooza nti ebya deni ebyabadde bifubwe fufululufu. Oyasamye kikazi gwe, oyasamye. Ebyama bya bbaawo byonna obyanjadde. Omusajja yakugamba kuuma ebyama. Omusajja yakugamba gw'omanye ebyange. Omusajja yakugamba kuuma ebyama. Kati oli ku social media. Kafeero yagenda n'aleeta obulwadde waka, n'aleeta siriimu ewaka, ne sizaala. Yensonga lwaki saazaala, yaleeta siriimu ewaka. Waliwo ne gwe nalabula. Simanyi twali luddawa. Ne muyita ne mugamba muwala gwe. Lwaki tova ku musajja ono? Alina siriimu. Omuwala n'agenda ne yeekebeza. Simanyi ne mulaga gundi. Results za Kafeero watambulanga nazo mu kasawo. Kikazi gwe. Results za Kafeero watambulanga nazo mu kasawo. Lwaki tiweewummuzako kikazi gwe? Oleetedde ensi okulowooza nti abaana bano abayiseemu gwe wakibaddemu n'omukono. Ye kambuuze gwe okukakasa abaana nti muyina kubeera bana wajjawa confidence eyo. Buli Kafeero weri agenda nga okulinnyira yakuyitanga nti wano ngenda kulinnyirawo ngenda kukwakisaawo. Yakuyitanga bisirikirwa. Mbugo manye ebyama by'omusajja. Ebyama by'omusajja obyanjadde. Ebyama by'omusajja byonna obyanjadde. Lwaki tobumbako ku kimwa kikazi gwe? Lwaki tusirikako? We have launched a war on you. Tulonchizo buli mukwano gwa Paulo yenna. Live after live, video after video. Tukubechikazi kino kichaka kutaka. Tukubechikazi kino kichaka kutaka. Ne Paulo webaka nnyo. Ddala bw'obanga weerwanirira ng'olwana ng'okyalwana. Lwaki tojja n'omuntu gw'ekikazi kino? Lwaki okisuula eddala tulaba ekikazi ekyamakudde bwe kizina twist nga kizina break dance ku State Square? Lwaki tojja? Ebyama by'omusajja byonna obyanjadde. Kati ekyokwogera siriimu, was it necessary? After 19 years ng'omusajja agenze okwogera nti yali mulwadde wa siriimu, wa surviving siriimu wa Kafeero, was it necessary? Tubuulire kikazi gwe. Kibadde necessary?
TV after TV, video after video, kafero, yaleeta obulwadde, tovula asaazaana, n'osukka mu kawunti, gwe, kikazi gwe. Tujja kuteeka ku ttaka. Kafero bw'abanga yeegatta n'abakazi ab'enjawulo. Tiyatandika beegattako mu 97 mwamukebera ng'alina losupa mu kawunti. Yali ebeebakako dda. Yandibadde era alinayo abaana abalala be yazaalayo. Mwene mugamba nti bali bana mwe nti bana bwe bati mwe bisirikirwa tobanga onna bisirikirwa kuba ebyama bya bisirikirwa oba tukuyita kyanjadde oba tukuyita tukuyita kibisirikirwa. Subscribing nga liking nga lekawo bakabwawo mu comment section. Akkiriza ate tubeere nga atugendako ewa Stella avuddeyo nalyoka agamba nti DNA oba okukeberebwa kwayinza okuddamu okukkiriza kwe kukeberebwa nga bakebera bo abaana abaasuulibwa oba abaaboolebwa DNA. Munnange ekizuulwa nga munnange mulimu abafaanagana nga kitegeezebwa nti bano baaluganda naye mbu ebyokuba nti no baddamu okuba nti no babakebera ng'enkola gye baakozesa mbu eyo tebagyesiga bulungi kubanga bajja kuba tebamanyi nti bakozesa bisigalira byani oba bintu byani okuba nti naate babakebera omusaayi. Ekituufu twogere ku mazima essaawa zino ne wabaawo avaawo tetulina we tumuteeka muzi nga tumutwala mulimu. Tusaba kuyambibwako bannayuganda tufune ettaka ly'ekijja. Nze gye ndi mu kyalo bangoba bannumba era kati ndowooza nsuubira oba magye gegajja kuba abantu balabika bakyalemereddwa kati ndowooza magye naye nsaba kunnyamba kuba sinaawo embeera kati bangobala. Mpozi ng'evuddeyo oli n'agamba nti nkwata abaana 201 abaasuuliddwa mbakoleko DNA nzuule abaana abafaanaganya omusaayi. Ekyo ekiteeso kiba kirungi naye bw'oba tugamba okukozesa ziri sampo nze tebaddamu kunfumita nze nsoose okugaana. Eri buli muntu eyeewaddeyo okuddamu okukebera bano abaana abamu ku baawanduddwa. W'obanga amazima gali nti oyagala bakuwe ku magumba agaasigadde mu laabu, muganda wange era ogenda kufuna bitakwatagana. Era amagumba wabeerawo nga wabaddewo ekitagatta nga waliwo ekikiri emabega era eggumba lye bajja okukuwa lijja kuba siri eryo. Ekyo tukikiriza oba tukigaane. Mpozi nga gw'osazeewo n'okwata bano abaana oba 3 oba 4 n'obakebeza omusaayi n'olaba oba mu bo mulimu abalina omusaayi ogukwatagana oba ku baganda ba Kafeero n'ogamba katugyeyo omuntu muggyeko omusaayi tumukebeze n'abaana bano tulabe. Naye ekitali ekyo amagumba g'omulaabu buli asuubira okuyamba ku mwana ono galeke, tegagenda kuwa kintu kituufu. Ba w'amatembe munnange avuddeyo n'alyoka agamba nti tamanyi mayitire ga mukyala we era asaba abeere nti no munnange mukyala we bamukomyawo. Mweraliikirivu katubeere nga tubikuwa. No one has asked me where my wife is. I have nowhere to ask where my wife is. That is the truth of the matter. Where do I start from? Namwe mukiraba in Uganda. Sina kyengamba government. Eno uniform ya government. Abantu abajja sirowooza nti baali bava walala bonna bava mu government. Kati mbasabe ki? Nothing. I told they climbed the gate, entered. They did not greet me even. They posed outside in their uniform and mask and went inside. The 2 ladies, the 2 women. I only stood at the gate, at my door, bedroom, and asked them, what do you want, and the rest of it. That was the whole thing. Yeah. Okay. So really, what I would tell you is that when these people came, they didn't talk to me. They only remained outside, but they were in uniform and guns. So, and put in that situation, you get scared. So as far as I'm concerned,
I have not known where my wife is, and I have not talked to her. And as far as I'm concerned, she's not here from the time she went for her gym exercise. And that is it. And I don't know where she is. Are you also looking for her? Pardon? Are you also looking for her? How can you look for someone without a trace of root? Where do you start from? I'm here in my house, and I haven't gone into looking for her. Where would I start from? Do I just walk to the lake and say, come out, or what? Biswanka munnange n'omuwala gwe yazaalamu omwana buli kaseera baba mu kuyomba, buli kaseera baba mu kwerangira bisongovu. Katubeere nga tukuwa live eno ate owulire munnange ekyabatabudde. Wesirika nawe yani kwa yasa mwana abachasi bazile kwa yutia ibyo omuwala oyo yagamba wamusiga infection teyakufuna kasingano munyiza infection jogenda guza neja mikwana kyo gikusekerera olya bonna sopa kumenyera bonna okuva ko mpaka mbakumenyera bonna njogera ate bonna bakusekerera ebimwe bamenye bamenye magazi totegeera ani goya sabeni golda kamazi ani gogera gol sese maga kumanya ko linga kana amazi oli ana tole juda ani goya samira ani golda kamazi kwa sababu tabanga samira gwenze nja kuguma gwe konera mte sakata bigu sakata bigu kariko wamanyira kali ne kutunulira gwe kariko wamanya ne kutunulira nesirika tonzi jako tondira ko nani kwaje mukwano gikusekera toina mikwano nakuvanga tikimanye toina mukwano Daida sina kwesogera naye naye toina mikwano gira Calvin Kayanja ayisizaamu eggaali baganda b'omugenzi Kafeero agambye nti bafune ebyokukola. Mwe baganda ba Kafeero mugende mukole mulekeraawo okwolesa obubuyabuya. Kafeero erinnya teyalijja mu bintu bya kisiru. Mwe kizibu mu famire ya Kafeero era mwe abambudde omugenzi okutuuka ku ekyo. Toyina bw'oŋŋamba mwavudde mu DNA ne babalaga abaana abatuufu ne balaga ne DNA ebeesudde. Mwadisayidinze dda muli mu kulwanisa abaana ba mugenzi. Mugoba kaki? Mwakoze YouTube channel kati namwe mukeera mu kantu kulwanyisa famire ya muganda wamu. Abaana bagenda kutunda ebintu by'omugenzi. Bye mwabalekerawo ebyajje bajjajja byabwe byebirwa. Lwaki kitaabwe Kafeero aziikibwa ku ttaka wulya talina bijja byabajjajjabe? Mwe bye mwalekayo bye mutaatunda byebirwa anti babatya. Sajja abakulu temulina contribution yenna mu bulamu bw'abaana ba mugenzi okuleka okuvaayo okunoonya amawulire. Mutubuulire contribution kijje mubayinako abaana abo. Kuba Kafeero alina ne be yafaalambise mu nnyimba. Nti gundi ne gundi mbuulira nti yamuwamugulira ekitabo bawamuweererako bwoti. Butaddemu obwo busuuti bw'omu kyalo. Mukeera ku kantu kulwanisa baana ba mugenzi. Bano abantu ba famire be beekulembeza abo abaana baaweza dde emyaka 18 beesalirawo ku kiki ekyokukola. Bwe muba mubatangira kutunda ttaka eri abajjajjali baabwe ne baalekalirwa. Mutubuulire kiki mwabalekerawo ekyabajjajja baabwe. Omugabo gwa Kafeero kuva ku kitaawe guluwa. Mbukati muze mu kamera musabira baana bano imbu bafuna at least we baziikibwa mubasondera akataka. Bwe muba mubaagala nnyo ate munoonya simpase na byanfuna lwaki tebaziikibwa ku bijja byammwe mwe bagenda kubaziika mu bbango oba mugenda kubulwa bubuzi. Oba nammwe mubala kuziikibwa ku kijja kya Kafeero yekitamu. Mubatwale ku bijja by'abajjajja baabwe. Mwe mubazadde mu famire lwaki tebaziikibwa we mugenda kuziikibwa.
obukopi n'okunoonya ebyenfuna. Lwaki temuva ku baana ba Kafeero? DNA balaza abatuufu. Muwakanyiza embeera okulaga nti olutalo lwonna oluli mu famire mululi wakati. Ki ekibalwanisa abaana ba Kafeero? Mwabayambako nga baana bato. Mubayinako contribution. Kale abasabye DNA n'abaana abo batuufu babakebere. Actually omwana yayogedde bubi bayina bakebera mitwe. Bala baganda ba Kafeero bategeera. Minister yabaawudde abaana ne babeetondera ne mubeetondera olwaleero mukedde mu kantu. Okulaga nti olutalo n'obutabanguko obuli mu famire mmwe kunoonya mawulire. Mugende muyimbe Kafeero yakeeranga kusina gita. Teyanoonyangako linnya mu bintu bya kisiru. Mugende mukole. Mugende mukole muve mu kunoonya ebyenfuna ne simpase. Sitya gwe ntya Katonda nsaba buyambi. Oba buyambi akumpa bwakomera. Nakyo si kibi obumpa. Si kituufu. Okukeera ku machanze nzikirire nnime mwanyi. Paso ng'oli site. Enkato ovuga neri simanyi nsirugavu Land Rover simanyi biki. Sigimanyi na gimanyi. Eringa yono gundi gibakajjira simanyi Ferrari. Oba simanyi biki. Sibimanyi. Daba bulabi mmoroka ziyita waawo. Sina yadde akagaali nga nyumya bya mmoroka. Sinza na kubimanyi. Naye nsaba buyambi mukulu okuva gy'oli. Sitya gwe ntya Katonda nsaba buyambi. Oba buyambi akumpa bwakomera. Nakyo si kibi obumpa. Gye tujja gye tugenda buli musajja asiŋŋaana bizibu. Oba osaze okuntonomeza ebyo kambitomere. Bizibu bya komera byonjagaliza. Nedda Pazo. Tekyandibadde kituufu nze okusibwa ku lwakuba ndi nkufaanana. Tekyandibadde kituufu lwakusibwa lwakuba ndi ne muganda wo. Kyo si kituufu. Nonja akakode akalala koyinza osibiramu omuntu. Sikubangako, tonzibangako, nenja kusiba. Kuki? Nze ndi mubbi. Ne bwensibwa bino. Shika wuyo, kamata wuyo, kwata oli. Ye. Bino byakwata bukwasi bantu ne batwala ne basi. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi alakwekumira ku Newspark channel. Kankusobere ngo subscribing o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.